ngambye ofumba bubi obigatta wamu toyagala kwoza sowani ndowooza obitabala wamu ng'ebyembwa n'omugambe emmere eri awo wadde oyongeddeko ekigambo hane emmere eri awo naye gy'ogamba nti eri awo byonna obiyiye muli kakati kyava atuuka ewoono gwe mwakazaako eri amalaaya naye nga sinaba nange kumujjako kyabwe amalaaya wabula amanyi bumanya kyakkola kyava atuuka ewoono amanyi okufumba buli kimu nekibeera ku sowaani yaakyo tabitabula wamu ng'agabulira embwa bwe twayegata ku muganda wange Kyagulanyi Ssentamu n'ekisiine kirwanirira abantu bye nayitamu naawe bimanyi ngende kamwoca ku kitebe obutebe ng'okutuuka ku mukulembeze bane bwalinga bulumi. Pastor Aloysius Bujingo ne mukyala we Susan Makula Bongedde Okulumya ababogerera. Oli ku News Park channel omukwano. Chameleon afukamilide muto wa President Museveni agambye nti abanupu ba sitaani azeyo mu NRM atenga Nabbanja ofisi azitaddemu bakika. Amawulire ku Serebuwo wano wokka ku News Park channel. Kwanirizaako ku News Park channel webale kujja kumirako webale kulaba mawulire gaffe waliwo akade ka notification bell abeera nga okanyigako bajja kutegeza buli lwe tunaba tutaddeyo amawulire tewerabira kuba nti no olekawo ka comment kawo ku mawulire gaffe ge tuba tukuleetedde. Tutandise ne Pastor Aloysius Bujingo ono ye abaali balowooza nti ye ne Susan Makula bajja kupowa nga mubogeredde simanyi Makula yabba omwami wa Teddy Bujingo. Nze ndaba gye mukoma okubogerera relationship yaabwe oba obufumbo bwabwe bugenda mu maaso nakuba nti nno buguma. Nga bw'olaba Bujingo bw'atyo bw'abadde munnange mu service ey'olunaku olwaleero ng'ali ne mukyala we Susan Makula mama nga batema dansi obalaba mwami ne mukyala Bujingo. Teddy ddala yandisobodde dansi ono temunvuma nekalelekawo ka comment ko Teddy yandisobodde dansi ono. Susan Makula Pastor Bujingo omukozeemu omulimu bannange yadda buto ne yeerabira ne graduation party ya muwala we. Kale munange oyo ye Pastor Bujingo ng'ali ne mukyala we Susan Makula. Oluyimba katulukutereyo mukwano berenga olunyumirwa ne dansi yennyini okitegeera. Era nga tukyali wa Pastor Aloysius Bujingo avuddeyo n'abulirira abakyala abafumbo. Jjukira nti abakyala bangi ssaawa zino abakaaba amaziga abamu kwabo abamanyikiddwa ate ng'abalala mukaaba amaziga nga muli mu bisenge byammwe muyinza okuba nga temuli nnyo ba celeb kuba nti babategeera. Naye awadde amagezi n'agamba nti omukazi gw'oyita malaaya oba abo abasajja abakazi bwe batera okubeera nti bafuna ebbali abayina ebyenjawulo bye bakolera abaami bano y'ensonga lwaki abaami bano bafundikira babaagalidde ddala. Era Bujingo agambye nti ojja kusanga omwami nga ye ne mukyala we gwe baagattibwa naye mu kkanisa bali mu muzigo, naye ate ng'omuwala ono gwe mwakazaako nti nno malaaya amuzimbidde ennyumba amugulidde poloti ali mu bulamu bulungi. N'agamba nti abakyala abafumbo bwe babatuusa mu maka mugenda ne mukyuka bye mwali mukola
ate ne mulekerawo okubikola. Nawe example eyokuba nti abakyala basinga temukamulira ku baami bamwe byakunywa, emirimu gyonna mwagirekera bakozi. N'agamba nti ate bw'ogenda ku sayidi eri eyabo be muyita bamalaya, ensonga zino bazikwasaganya bulungi. Si byange bya Pastor Aloysius Bujingo. Katubeere nga tumukuwa mukwano, obeere nga nawe omwewulirirako ku nsonga eno gy'ayogedde. Genda okwekanga ng'okukamula obukamuzi obutunda obutali buno obwa blenda zibanguyiza. Akatunda akakamule nga tebakubye kakube mb'okawuuta n'ensigo akasengejjeddwa mu katimba. Oli bw'agattako eggi n'agattako ekibumba, asobola okujja mu mwami wa poloti. Do you want the truth or you don't want the truth? Asobola okujja mu mwami wa poloti n'ayongera n'amugjamu ennyumba nga mwe muli mu muzigo. Ofumba bubi, onyiiganyiiga nnyo, omulekaawo n'omugamba emmere eri awo, ate ng'obigasse bamu ng'ebyembwa. Emisingi gya leero tegindekedde mikwano, naye abatono banjagala ekinaagenderaawo. Ngambye ofumba bubi, obigatta wamu toyagala kwoza sowaani ndowooza, obitabala wamu ng'ebyembwa. N'omugamba emmere eri awo, wadde oyongeddeko ekigambo hane emmere eri awo, naye gy'ogamba nti eri awo byonna obiyiye muli. Kaakati kyava atuuka ewoono gwe mwakazaako ery'amalaaya. Naye nga sinaba nange kumuggyako kyabwe amalaaya, wabula amanyi bumanya kyakkola. Kyava atuuka ewoono amanyi okufumba, buli kimu nekibeera ku sowaani yaakyo, tabitabula wamu ng'agabulira embwa. Omwami n'atuula ku kameeza nga konna akawambye. Nawuliranga baffe Masaka bagamba baddugaza emmeeza nga bagidugaza na mwenge. Ne waliwo agidugaza nga agidugaza na mmere. Akatooka akaboobedde, akanyeebwa akakutte ku sowaani ku kasoosi nga ne bw'owuzi kati kavaako, akayunisayidiza wano, kannakati wano, then akasuwaani akalimu obuva butonotono naye nga si bwajjule. Wangi byogatta wamu ng'ebyembwa. Ono gw'oyita malaaya abyawula, esowaani ajja kuzooza. Oba tuli ffenna mukuza abaana abatamanyi kufumba, ne mukuza abaana nga ne bye babafumbidde emmere bwe bagimala esowaani bagireka we baliiridde wennyini. Abakozi ewaka bakuŋŋaanya esowaani buli muntu okusinzira bwe yaliiridde. Abaana nga tebamanyi kufumba naye nga bagenda kufumbirwa, anti era muyina ne ssente, mujja contributinga kinene ku mbaga, kumbi mwe muwasa n'omulenzi. Eyo nga tuvuddeyo mukwano kankutwaleko ew'omuyimbi Joseph Mayanja, bangi gwe mumanyi nga Jose Chameleon, avuddeyo n'abanga ayogera ku mmotoka empya eyamuweereddwa eya Range Rover. Ono nno abadde ku interview emu eya Sanyuka TV, n'agamba nti emmotoka eyamuweereddwa agulabanga mukisa, wabula agambye nti mwena abalowooza nti yamuweereddwa lwakuba nti yakyuse, nadda mu NRM agambye nedda emmotoka eno teyina weekwataganira na politics ng'abantu bwe mugamba. Agambye nti ye ekisingira ddala obukulu gyali ye bond oba omukwano gwe balina n'omuntu oyo eyagimuwadde, wabula tewali webikwataganira na byabufuzi. Era ayongeddeko nga bwomanyi nti Chameleon tatya bigambo. Agambye nti ebigambo bye mwogera oba mwogere tewali kyekigenda kubeera nga kimukyusaako. Jjukira Chameleon yaweereddwa emmotoka era n'avaayo n'alaga nti wa NRM. Chameleon
Yaliwa NRM nadda mu DP n'agenda mu NUP wano we yesimbawo yali independent okitegeera kaakati wa NRM era agambye nti strong member wa NRM era taswala kuba nti akyogera kiraga nti NUP Obongedde nawo nsinzo ogivuddemu bwe twayegata ku muganda wange Kyagulanyi Ssentamu n'ekisiire kirwanirira abantu bye nayitamu naawo bimanyi ngende kamwoca ku kitebe obutebe ng'okutuuka ku mukulembeze bane bwalinga bulumi gwe kennyini gwe yayimba akayimba k'abeefuula abantu olwo bato beefuulidde Honorable Latif bwe yasula ku kaadi obwa Lord Mayor namibwa kaadi kati njankubuuza ekibuuzo nze mwagala kuntuma njagala batanjagala mwagala kuntuma njagala esitaani atanjagala ndeke Katonda njagala bwetyo bwe tutambudde mukwano badde mulabi mulungi kankwagalize ekiro ekirungi teweerabira ku subscribinga ku YouTube channel yaffe eno eya News Park waliwo ka notification bell akadako kanyigeko bajja kutegeeza buli lwe tunaaba tutaddeyo amawulire wonna wosinzira okubeera ng'otulaba teweerabira kubeera nga olekawo ka message konakona obubaka bwo tujja kubeera nga tubusoma mukwano beera bulungi weeraba